Kugwe na yani yasooka ku ssomero? Nze. Batandika okusoma ku USAID? It was February nga bana batandika nendwawo ku February. Nkitegeeza nawe wajja ku USAID omwaka oguwedde? Oguwedde gye wali lwe wajja? Twali tetwogera ku ssimu, mama we tamukkiriza kubanga babeera nnyo busy. Essimu bazikozesa, baba busy, baba tebalina kukozesa masimu. Tuba tuli waka mu kiro, nze nali mu kisenge. Katono nnyo. Ekitegeeza mu kubeera busy olumu okubiranga ne Martin essimu nga tazikwata? Namukubirako ne mama we n'agikwata. Yali amblockinga mu ssimu ye kubanga olunaku lwe nagikwako mama we n'agikwata. Mama we yamuyombesa, mama we yankwata nasirika. Wamukubiranga nga takwata, kitegeeza nga abeera busy akola. Kati kale tukwanirizaako nnyo webale kubanga otugoberera, webale kubanga otulaba essaawa zino. Olunaku lwaleero lunaku lwakutaano naku zomeza 27 mwezi ate gwa 2 omwaka 2026. MP5 media yeno tuba tuguse n'ensonga nyingi nnyo as usual. Ajukira olunaku lwakutaano naku zomeza 27 ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti emboozi ebadde akumwa gy'abantu ya lunaku lwanca enaku zomeza 28 ensi n'ensi olubadde mulindwa naku mulindwa ensi erinze erabe bunnaye kye kigenda okubanga kyapeninga so tubireese byonna nakubanga ati munnange omanya biki ebigenda maaso okutambula side eyo akumana muwala Vic Ojok ali mu ggwanga erya Syria. Nze Professor Masanda mugi soko buze ku bantu abatulaba abagula data waabwe abatwabira ku masimu gaabwe munaye bantu abo babbeeyi nnyo. Amukola kyamaanyi nnyo okusubscribinga okulikinga no commentinga badde mayika just waliwo ku lugamba nti wamayinje kati kankolenga play bakuba kyakanzukenga mu winter kali hasa ako bulikadde subscribe ogera subscription. So bwale kubanga ate mu followinga MP5 media bukimu kyonna nga kitambula bulungi mawulire gonna agabaga akagwawo gafuna bulungi nnyo atugambye kaga joke gammati nago gakyakute wansi ne wagolo mugenzi twamuziika dda naye ffe abali ku nsi ate ffe tuli mu kweyisaamu eggaali tebinnagwa mpaka nga bituuse webiina okuba nga ate biggwera jjukira omusi bamukwata so bingi nnyo nadda ebitambula side zeeyo omuwala twamulabyeko bamuyita Tina Namwandu kweli namwandu ku myaka ejo namwandu ku myaka ejo kweli namwandu era munanga ogenda okola namwandu Tina wa Martin olaba ebiseera ebisinga obungi omukazi ne babeera nga afumbiddwa bawe naafa nga akyali myaka 25 kudda wansi tosaa kukimanya nti bawe yakola ki yafa n'omusajja ne bwafirwa omukazi tonza kukimanya tosobola kumanya nti ono yafiirwako mpoziko nga bagambye bugambi nti oyo gwolaba nno mukazi we yakafa ogamba ku myaka gino omukazi kiki ekyamutta okitegeera so ebeera gundi yamanyi nnyo kati munange ne Tina ekyamugwako okuba kati nga ye namwandu kaakati munange waliwo otuuka n'otunula embeera batugamba nti omwana wa myaka 14 ate kati genda okulaba nga genda okulaba ekifaananyi ekivaayo nga mu butuufu ne buyandibadde gwe mugi ku gundi ku Tina ogamba kutina ate bwogenda okola toga ate Tina nga omwana w'emyaka 14 nga nsinga wala no wandyogedde mpola kuba kitabe kataba ku vidiyo eno ayinza okuddizaako ggwe kitawe mukambwe so abiji ebyavuddeyo namwandu Tina yavuddeyo n'atunnyonnyola engeri gundi Martin engeri gye yafaamu Martin yagenda okufa ndowooza kaali kaddeke akaseera nga keeka katuufu kubanga yali amaze ebbanga ddene nga mulwadde Tina nga yalabirira embeera okulabika nga ate munnanga abeezaawo naddala munne ekimu kyonna okulabika nga ate ekikola kya akitambula bulungi nnyo agavuddeyo kati awo nyinyini awo manyi banti nyo bayogera maama we n'ayogera tawe n'ayogera kati n'omwana naye akoze avuddeyo n'ayogera ya omuwala kati kiki ekiriwo kati nga kyakagwawo zino essaawa twalaba taata we ng'ayogera ng'agamba nti abadde ayina abaana balenzi 2 mu bulamu bw'ensi ate taata we teyasoma kakati abaana baabo 2 abalenzi abadde afuba nnyo okubalabika ng'ate akola atya
abaweerera basobole okubanga ate bava naddala mu mbeera tebatuuka ali tebafaanagana ne taata waabwe era mbu oyo omulenzi Martin yabadde abeererawo taata we nadda mu bintu nga bya bizinensi ebyo yamubalira bwe kimu kyonna. Kaakati bwe tudda ku sayidi ya maama twalaba nga agamba nti omulenzi oba omwana we yamala ebbanga nga abeera naye era ng'akola naye nga bakola babiri, era n'olunaku lwe yafa yasobola okuba nga ate alekulirani yasobola okuba nga ate asibula maama we n'amugamba nti ngenzeeko ku kisaawe okulabika nga ate nkola ntya njokingamu akatinitini era twabira maama we ng'akola atya ng'ayogera n'agamba nti kyamukuba wala nnyo okulabika nga ate mutabani we akoze atya afudde mu bulamu bw'ensi. Kaakati ate wagenze okulaba Tina eyali girlfriend wa Martin era yaviirako Martin okufa ate ye ng'alina amawulire amalala g'akola atya galeeta agamba nti yabadde amaze ebbanga nga tabeera ne maama we kubanga Martin yagenda n'alwala obulwadde nga Tina yabeererawo Martin kubanga taata wa Tina yali aleka ssente waka ng'ate ng'alekewo ebyokulya ng'ate mbu ng'amulekera n'emitwale nga balekera emitwale 25,000. Kaakati bambi Martin ng'aveeri kale nga bali ni touch bambi nga Martin yeeyagala ne Tina kale omukwano nga weegule ebyaddala omukwano gwali bulavu nga yakimmemmete. Kaakati Martin bw'alaba nga tayinaamu kasente ng'ajje wa Tina n'amugamba Tina njagala gendako ewa taata njagala ka transport ngende. Tina bambi olw'omutima gw'okwagala kati nakola atya nakwata sente kweze sente naweereza Martin ate Martin n'atambula ekifo kyandigenze yagamba omuwala ate ng'agenda mikwano gye okola okusanyuka ate namala nakola atya ate tuba tuli awo n'akomawo ewaabwe w'omuwala. Kakati munnange ng'agenda mu kisenge yabadde usual bw'atuuka ewaka ng'agenda mu kisenge taata w'abaana bw'ajja nga tategeera nti mulimu alimu mu nju kubanga taata wa Tina oyo yali tayingira mu kisenge kyamuwala babadde nga namukweka mu mufaliso nabeera naye okumala ebbanga nga mulwadde nga mulwadde era gundi nga balunga negindi eno bakiyita bati kino ekikaawa baliwo ekintu ekikaawa ekyo kyebanoga kyebakozesa mu kunywa engeri ya kiruluuza ekigagi nga balunga n'ekigagi bakole bati bambi bamuweereza akola atya anywe. Kati bambi Tina n'alaba nga obulamu bwa Martin bukola butya nga buggwaawo. Jjugira sigwe gubadde gusoose Martin okusangibwa awo ewaka yali yamusangayo n'akola atya n'asiika era yamuyisaamu kwembooko era n'ayita ba defense ne bajja ne bagamba kale nga kagamba nga bagezaako okulabika nga ate bajjawo ekyo nti abaana bakyali bato nnyo era ne bakubira ne maama w'omulenzi ajje naye teyasobola kukola ki yasobola kutuuka gwasooka. Kakati ogwakomyewo taata w'omuwala yajja ssaawa ndowooza zaali 4 n'eddakiika 50 bw'ati omuwala nga nnyonnyola ng'agamba nti nno taata we yajja ssaawa nga 4 n'eddakiika 50 era bwe yatuuka ewaka yali ali awo munnange nga tamanyi nti waliwo ekiyinza okubeera olw'omulenzi otaata w'omwana otaata w'abawala bwe yayingirawo. Kati Martin ne bakola batya ne bamukweka mu mufaliso ne bamukweka mu mufaliso akaseera ako bali mu kukuvumbika mu mufaliso kakati taata bakusindiikiriza bati omutwe kagira bakunyiganyiga amagomba kakati oyo yatta ng'ali awo mu ntebe nga talina kyaliko kali ng'ali awo manyi naye ndowooza omusayi gwali guluma gwakuteza essaawa kakati munnange atula mu ntebe olunaku lwa Valentine olwo atula mu ntebe kakati munnange bamanya nti omuwala Tino yalaba taata we ng'akoze atya afulumya akuta akasawo n'akambala n'aba ng'afulumye kati Tina ye n'alowooza nti akoze atya taata we agenze. Kakati munnange Tina mbwe yali ayiye obugi mu kisenge eyo ng'ali kusiimuula sitole empanvu nnyo okuviirako Martin okufa. Kakati aba asiimula alaba taata we agenze kakati n'amubbirako taata akoze atya agenze. Kakati bambi omulenzi bakola batya avaayo mugindi mu mufaliso gye bali bakoze batya bamukwese. Tina yalina muganda we nga bali awo bakwatagana bulungi nnyo. Kakati munnange tuba tuli awo balowooza nti taata agenze kumbe ye agenze mu kiyigo agenze mu kiyigo
kakati amangu ennyo ono n'avaayo gundi n'avaayo mugindi mu mufaliso nadda ku buliri kakati oyo tata Tina n'avaayo najja speed ate akakadde teyayimirira na muddiiro yayingira butereevu mu kisenge direct mu kisenge kakati bwe yayingira mu kisenge n'agenda okusanga Martin ng'ali ku buli atudde n'amubuuza ononywa ekiwano